tufukiddwa omusulo kakati ekyo nti bano abasinkers baweebwa ssente tebali badde makerere. Yes, you are paid to think. Nti imaamu mwemugamba bano abalokole bavuga nnene. Toyinza kugamba nti Katonda ali mbu Yesu yazaalibwa mu kisibo ky'ente. Waliyo Sheraton? Nti Yosefu yali mwavu? Ate Yosefu ava mu nnyumba ya Dawudi omulangira. Ate yali atya omwavu? Omwavu yali senagoga yasanga Zakaliya. Bikira Maria yabeeranga ewa Zakaliya. Omwavu yali atya? Bw'osoma history, Yosefu yali mugagga. Yosefu taata we yafanga muto n'azimbira ne bannyina ennyumba nga musajja mugagga. Mbu yali mubazi, omubazi owaawa. Kiri kigambo kya Lyonaani kiri Necton, designer. Eddiini tesobola kukulembera baavu. Never. Nti imaamu azze n'omwana we mu ssomero oba eri abakristiyani oba baki nti ne cheeke postdated nga bano abali mu gavumenti abakola noga nti omuntu afudde mu state house ate ayina saako mu state house. Wali Uganda Revenue Authority teriyo saako, mu KCC mulimu saako ebeera etya mu state house? Kuba everybody struggles to be in state house when it goes there and then it is not. Kyobola nti tebibafaanana nti bamuwanga bonna bali boogerera gavumenti babukya nabadduka kubanga bwe bagenda ku gundi ku radio nga zino kuki enkuba etonnye ate aba opposition bwe babatwala sente bakubira ba opposition. What type of abaganda bakuga nti is only papyrus water cannot develop its own. A papyrus you don't use embazi to cut a papyrus. Naye nga tekibeerawo okozesa ki? Okozesa gundi kaso nosala ekitoogo ate gwe n'ofukirira omuti ng'ate ogugye mu nnyanja kino kibeera. So esisimu zitunuulire ti abalokole oba babba oba bakola ki, but they changed the perception and attitude. You think omusajja akuŋŋaanya ku bantu abo ssente kubanga bo ye ekkanisa y'abalokole is a hospital. Oyinza okugamba hospital nti ndwalirawo nnyo wano nange nfune shares mu ddwaliro li. Ekkanisa y'abalokole eddwaliro. Era tumubuuza ssente ze. Tumubuuza mbu ate ssente kuba wasasula kukolera miracles. N'opuma kakande mbw alina holy rice. Bw'amazzi genda mugongo gava mafumbe oba gava mu ggulu. Ate miracle ebaako naigulu. Mwene muli baffere. Mwene muli baffere. Kyobola nti nze mbagamba. Omuntu alowooza kakati obalaba n'obudomola bagenda wakoja kimbo Lubalala yali badde mu nnyumba mwali omanyi nti kino ekiseera kya winta nga Lubalala omwali wasitookinga dda. Naye kati bakutte obudomola bagenda nedda. Eno embeera ya Lubalala kati Lubalala wali badde nayo mu nnyumba yo. Mbeja lutuulire. Bobi Wine kiki kyazaako. Mbagambye nti ekintu kiri bwe kiti. Nga Ssemwogere bwe yakeera ku makya n'agenda mu paalamenti ng'aboogerezi bamugambye Museveni mulalu. Eggwanga lyakava mu lutalo lwa Amin. Abantu beetaaga healing. Ye mu Uganda muno nsi ki yali badde mu in fact omuntu eyayogera mu lukiiko lwa DP obutagenda mu nsiko yali kuteesa nnyo ne Kafumbe mukazi. I attended the meeting but 5 years later abantu Museveni yali ayingiddewo ne badduka era kati ate be bamugagawaliddemu abasinza okugagawala tebaaliyo. But Ssemwogere blundered. In 1996 Ssemwogere naddamu na London n'aleeta aba UPC mu ttiimu ye mwennyina ze Cecilia Ogwaro. Ssemwogere mu kinaana yasulanga mu churches naye baagenda Masindi ne Cecilia Ogwaro Paris Police n'abagoba nga buli gye bagenda yonna babagoba. Cecilia Ogwaro did not even pick the courage to go to Luweero with Ssemwogere mwennyina Cecilia Ogwaro. If he blundered tukkiriza Bobi Wine ya blunderings, he would have waited the outcome of gundi okulinda ANT yes kubanga yekyabadde afunyeemu kiri kimu nti bano ba veterans bamugisa muntu baani bategedde nti ekintu kyabwe waliwo ayagala okiwamba ate bamutya nnyo to the extent ate yo government is responding ku luuma eyo. In fact if the president wants to assure the nation it is not a hostage of a certain group
let him assert himself akole gundi akole rishafu agobe bano bonna alage nti ali mu charge. Otherwise the rumor circulated nti waliwo omuntu amufuga who is going to take the power. The real power, the real power behind the throne aina power terina munsi kotala bikangana ko abaina sente empiti babakola diru zizino bahati bwe makoti ka bwe bakola ki bwe feeding nabagamba nti an election period is a silly period. An election period is a silly period. Feel good situation tell you kuba sente kuba wana kuba kujoka kukola ki mawulire gabwe kujoka abantu. How do we go to give your vote? Okay. Bobby Wine abadde imagines ngabavuka bamwagala besi bamuta. Kakati what is going to happen? It is going to cause mixed reaction. Those who don't want Besigye will not join Bobby Wine. No. Bakubiza tiyagasa kubye babwere. Did Besigye stand surety? When do you see somebody? Ndabi omusajja omuvuka ku macha. Ngaga nti ba Eagles na myaka bindi rugazi. Neba Eagles tibanyambi. Olwone yagambye ti obeyo motoke wedu nange bebayogera mwana abana nabo basanga ndi musajja mukulu bano kajiji yajaina bano bende kulebya bayine ngatezo olumwa ana kwambe sirunkonga kaina mwana kiya kunyaka benje mwana ndoza wa Eagles obaye zimba olimbo olichi the way I have looked at him afana gundi yo ninda bakasajja wagwagwa kaji emitwala 5 kajiraga ku TV ebyetwaliro tujidwaliro lyawa nikosajja guli kawumba tutu kitonsa kama sekati ne kabalakati mitwala 5 kwenda byo kwebiriyeri nikosajja guli ebinadde ebyetwaliro ebitumiraga ku TV ebyetwaliro njabikola kongolesi omukazi nazibala bwati ati nikosajja guli kagwako kwa toyina magezi nobale mitwala 5 waza kujanja mulwadde samuleke kale ampuliza tuli nawe otesotya njagala kutubere ku nsonga eno kwenjagala omukulu yomwagala yali kwetiyemu nebamugamba bekitambo zebamusiye oye kati nenefunambireko kule kwagala nsoterezaali mbadde mayindi wanje sajja tekayina magezi ne babala ne sente ku TV mitwala 5 gawumulwa sajja gwe obumba tutu sente baziteeka mu bbaasa tebakuba okola iki kati ani sebo wasafadde nnyo kasajja gwe oteesa otya sebo statement egamba tebagala kulwana no si kulwana that's rubbish si kulwana si kwegata alishuwa ndi abadde bamukuba babadde ba Bobby Wine bazi abuti ya gas kati okitegedde nti beegasse kankubulire beegasse yaleese ekigodo mupiraawo kankubulire ne President Museveni yagamba abadde is a gentleman's agreement teyaleeta tteeka kubisiba lwaki mutyoga nti mwegasse lwaki mukitya lwaki mutyoga nti bataddewo nkolagana ng'afuniramu wa abadde alemeddwa kufuna abawagizi butalwanagana babadde balwana gundi Okero Lutwa yakwata amagye gakayira n'aka Nkwanga n'aka nti kayingidde bonna ne basigalayo mu nsiko yali abaawulirawo kandi Bobby Wine Terrace kaziye nawe admitted ti ababadde balwana babadde babe ayina tiyagasi ekiwandiiko ekyateddwako emikono kitegeeza nti abantu bali badde babe nedda gundi mukomye okube
abantu b'omukambala bakwate enkoni baziteeke mu maduuka agabo bakuba obuvubuka obwo obujogajo obucyankalanya ekibuga mbooko muteeke enkoni mu maduuka muteeke enkoni mu maduuka bacyankalanya ekibuga ne bagenda nego yakikoze naye mufu webali nnyo oli ddala Paul yes sir wa alaikum salam wa rahmatullah nanje toli kiriya Salonga Sumari Mubanga Yata Mboko. yes sir Salonga Wana Ukutaba tula musizana Kama na yeye Yali yomu kumugwanga yina Asobora kuyimirira kutachemba iranga president mupete Ngajo mugwati Kumara kutano na president yakona na kwa watu bali musamba na oyo yalowooza muno mu situation besi yetakyalina kalulu besi egurupuyakoze omuzikiti bwe okumaliza sente ozikima washiriki wamusamize yatubuulire omuzikiti gutulemye kati tukkiriza katutunde omwenge tufunemu sente tumalize omuzikiti besi gye yagobye abantu ye semogerere ye bulandazi zammwe ze mujja mukola tibuyumeke egindi Kenya baali bakoze Ford ekibiina kya Ford moyi yakwata sekitale jeno wa Ford Shipuku n'akyala ewuwe bwe yakyala ewuwe ekiro ne bakubuuza nti wagenze kuteesa naye eki nagenze kulya kawunga tuyiti bugali ekibiina kyeyitemamu Ford Kenya Ford asiri you must have wewegatta naye akugobera bantu oba ono Bobi Wine wabadde atuuse nga ne gyatagendanga nababuuza ti Bobi Wine yawangudde Gilidi presidency mu university mwonna has he ever stepped there naye nze ntegeera nti Bobi Wine alabika alina ebbanja ddene bamuganya okuyimba era nze simunenya nabaga bwe tolina kyewatuma Bobi Wine togina ekyomutuma ye kati bw'osanga ng'omuntu ng'alina kyanoonya tumunoonyezangako nga tumanyi kyanoonya mwekyo ekibakola obubi anyuse era nze mukkiriza abakufa mwabadde asula mukomera nga temusula na bakazi bammwe oba yafunye ekitugo kye agende muteekewo omulala Bobi Wine ali mu bayibuli nti yali banunula omuyita Musa yakutte kyakwatayo n'agenda kati mukabira bwereere wa alaikum salam wa rahmatullah sebo oyambala budde munyiivu nnyo oyo munyiivu naye mwanange kyedde nzige neewuunya ye musajja awandika ekyobwemu ku kalulu n'akateeka munaddayo bakabale Yes.
naye nga tebayinza kukulembera naye basuule ekibadde mu kintu walusimbye katosi kati walusimbye katosi kyemwogeramu kiri kimu yagamba nti Bobi Wine kituufu naye aba West Africa bakugamba if you want to eat a toad look for a juice one, a fat and juice one. Ne group y'abantu kuba kati bakimaze nti abaagala okukuuma obugagga bwabwe era nze nabaga nti Mugisha muntu yali layikire okusikira Museveni kubanga aprovidinga ku kyetuyita gradual socialization tavuma Museveni tujja kukwata akatebe ke tuyinza n'okukasindika Mugisha muntu za approach kubanga mbagamba nti omukulembeze ali mu buyinza afaanana ng'omukazi ali mu nnyumba gwoga nti mukyala bugulawo osula bwe lwaluggula ffe tetulina ekye twafiiriddwamu kyogera nkubye esaati yange yayero ffe tetulina ekye twafiiriddwamu nze bwe nkubira Bobi Wine kuddira nti kakati ffe generation eno ey'Abaganda agikubye ku ttaka Abaganda tebeesigika kaakati n'abaana baffe nabo bakubye ku ttaka alese Abaganda abawadde n'obuuza n'ozino n'obuuza n'ayawula naye alese Abaganda abakubye ku ttaka werulirayo ono Baganda kale tuli ku paalo kaakati abagenda okujja mu nsiitaano y'okumanya y'omumanyi olwaleero mwe bano saawa 6 naye olina okuba wano before saa 6 Lutaaya Shabibu Takuru tukusuubira wano wenviirako mwina obanga mutuuse Muhammad Mustafa tukusuubira wano Kintu Huzairu tukusuubira wano ne Naswiba Badiru mujje wano mu nsiitaano empiira gyabike Lutaaya Shabibu Takuru Muhammad Mustafa ne Kintu Huzairu wamu ne Naswiba Badiru leero mu nsiitaano saa 6 olwaleero kasembeyo ndowooza ekendeza ku paalo katono David mugenda kola mutya siwedde katusigazizza Abaganda akabiriiti kemusigazizza Muwanga Kivumbi Nsereko mpozi n'eŋŋanda omanyi ŋŋanda alina obukyayi ku Museveni ndowooza weekyazanga nali noonya obukyayi ŋŋanda bw'alina ku Museveni omanyi bangenda ne babalimba mu 79 nti abasiraamu b'e Kajala Museveni yalagira babatte ne baddukira ekyazanga ŋŋanda ayinza okuba ku gundi eyo so nga Lulangalanga yalagira ti omuti tugutemye muwawaagule kakati gundi ndi Museveni abalagidde mwenna abasiraamu laga ekyazanga ebyobulimbalimba ku distorti ŋŋanda tayagala Museveni mu buntu Nsereko kasayadduka ku Bobi Wine nentegeera nti ababala Baganda ba Bobi Wine babadde bamutunda abakatale kabudde Bobi Wine okujja mulaleyo olina kwosuulawo babadde bamutunda Bobi Wine yawenye famire ye badde ejja mumutte yagala nnyo ssente amuteeringiyo mu famire yange yawonye Nsereko yadduka Nsereko obwongo bwa Nsereko era nti Muwanga Kivumbi Muwanga yava mu bwavu Katonda kyamuwadde kimumala abo be Baganda abasigaddewo Muwanga Kivumbi Nsereko n'eŋŋanda abo abali mu Paalamenti balina fyubu nkugaye nti okujja anti kankubule let us wait Bobi Wine wanaasikowalingira wali awa singa Mugisha muntu naye kakati beesi yebambye munono omuwala bwagenda ayogera omuwala kuba be bakifunamu ogenda kwetemengaliki wano ng'ebyobufuzi bikyuse anti nkubuulidde nti if the enemies of Bobi Wine go if the enemies of Besigye go n'olaba Winnie Kiiza nga akutte abantu be ab'e Kasese abatayagala Kiiza Besigye
ensi yonna yonna abasajja bana babadde ne beesiri abamukyawa ennyo when I see them going to kubaka kati kitegeere nti kati bw'omugendayo gwagendayo bano bakoze number 2 gobeera kiriyadi kati nombuuzi oli oyo yakiriyalinga abagendayo yakiriyalinga ekyo kifu the easy challenge is whether good money bad money drives away good money. Let us see whether when Mukisha muntu launches omuyita bajja muyita yagendeyo naye nga beesiya baga nti oyo kakati nze nzizeera gwe mwagobye nze gwe batayagala you will see they wanted to diffuse Mukisha nabaga nti the most serious candidate against Museveni is Mukisha muntu si bano yes bulijjo ekibagamba kakati ono ye kyakoze ti abavubuka ono babadde nabo si bangu bakutransfaringa babadde batunulira muvuka munaabwe naye kasaddidde amata n'agayiwamu omunnyo let us wait I will apologize bwe tunaalabanga Besigye tagobye bantu nga bwe ntasikidde bizibu bya Kizza Besigye n'olaba abataagala Kizza Besigye kubanga Yesu sika nti oba mwakoze endagaano no you are now the clearing house nti omala kubuuza nti ani ali awo nti ku boodi nti ani alonda boodi yaawo nga ntema nti ani aga nti mutabani wake nga ntema ajje tukole nze benyundo nekwasa omutwe politics is principled wawulyako nga Museveni yakola alliances Museveni yakubanga alliances Museveni bwe bagenda mu 1983 wa Gaddafi yabaga buli mumu mundu ize Moses Ali ne Kayiira if we are infiltrated we shall be also infiltrated. Okay. Nagaana nakuba omukago gw'aba DP nakuba omukago gw'aba Muwanga. Why? Nti whoever comes to you chases away people. This is what is Museveni is saying. Kakati abavubuka basigadde wa? Ate kakati abavubuka ono Besigye bafunye kakati abavubuka bagenda kudduka. You're going to be divided. Teri muntu yali akoze Besigye abo abaana nakola nabo obujozi bwabwe nembuba banene najogewa nakalema naita meeting kumacha najita olweggulo najoga embwa nateeka wali nalwisa najoga bono najoga natuli ekimuluma okimanyi ati wulira natuli ekimuluma natuli Besigye yali abatisiza mu nsiko is a hated man yali awayiriza mukyalanjiba ne mukyalazizinga ntibadde Museveni obutwa Besigye bonna bakolaganye nabo bonna tebamwagala nga nze bwe saagala baana bano ate obukyayi bulinga nva zirimu kamulale teri mwana mutazikozaamu nazaamu ttooke bwe bakujoga dduka beewale ne mukufiirwa tebajja ne bakusanga ku accident weefuula afudde toddamu kukolagana nabo Besigye bwe yajoga tebajja kukolagana nabo tebajja kudda bage kaakati okwo kuweddeko entonto